okwogera namwe yalina sooka kigambo kuba nange kyensoose nakyo bwe mbadde naakatandika nsoose n'ekigambo amusole so nsaba Kalifa tonaba kwenyigula mu buwumbu efuto nga tokapiddwa nze nzikiririza nnyo mu buntu Kalifa Muganda obuntu mbadde nsaba ffenna nga bwetuli omuliro teguzikiza okitegeera mbadde nsaba Kalifa apologizinge bamala okuapologizinga tugenda tulako mu meeting. He apologized for you to accept the meeting. Naye amawulire okutwala ensonga zino amawulire si ekijja okusinga katusubiririze we can resolve. Somebody else you are apologize publicly and then you need to mukikulenda basatu bakikubire mu bugalo ngenda okutuukawo nze nali mu mmotoka nga banasasagire kubanga kijjagalika buki obula kyolina okutoba obaawo ki saavaayo naye akaseera kubanga kisamanya kikyabaddewo kwanza ekyogira nti nali njiero tobakuleeta limu nimukukubira ndoze enjigera nekubira masimu kate namufuna musaawa nga musinga munaana karabe ngamba ate wetagendera omudonera ate nga mumuli eno yakuddamu so nengezaako nzigimani ngenda kuyingira mu nsonga ezo ffenna ne bannange okutwaliza awamu nga tuyita mu ddoboozi erya unity obumu bwe tukozesa kubanga naffe kennyini nga federation twaba supporting mu eyo event yennyini batukubira omulanga nga waliwo ebiganye ne tubaako obuyambi bwe twasindikayo okulaba nti wabaawo ekibaawo kati era ndowooza ekyo kituwa ekkubo okubanga tusobagano bannange watuwentuna naye abali awamu bayomba abooluganda bita ebikonagana tebyateka we shall really bring them together tujagezaako naye era ntwala omukisa guno okubeebaza n'okwebaza baganda bange bano abazze